Kano ke katambiko w'ekitiibwa Charles Peter Mayiga Katikkiro wa Buganda nga mukambwe nnyo atabukidde abantu okugaana okujja ku mipiira gya Buganda egy'ebika. Yakoowoola abantu okujja okubeerawo ku mipiira gy'ebika bya Baganda, abantu ne bagizira nga bagamba nti ffe twagala kulaba Kabaka waffe. Emikolo giyitiridde okubeera emingi, tusuubira Ssaabasajja nga tetumulabako. Bw'otuyita ku mipiira gy'ebika tusuubire Kabaka anaabaawo, bw'anaabaawo akubeerawo tulimulaba ng'agiggalawo. Katikkiro avudde mu mbeera era n'atabukira abo abantu lwaki temwazze ku mipiira gya bika. Ye yeekwasa nti bannabyabufuzi be baakunze abantu obutajja. Katuwulire akatambi kano Katikkiro atabukira Abaganda. Katikkiro omulambo omulembe omutebyava ebuddo ate na mpulirayo abamu abantu abali mu byobufuzi abakuma mu bantu omuliro. Oweekitiibwa Ssekabembe nja kukutuma mu bantu abo obagambe bye bakola Kasabina lwanyisa omupiira nange ngenda kubalwanyisa. Bye baagala okubako mu byobufuzi tebajja kubifuna. Omukulembeze oyinza okuyimirirawo n'ogamba nti akakiiko kaakoze bubi. Oba nze mbagambe nti kyannumye naye nakikkiriza. Gwate oli mukulembeze namunagaana n'ogamba abantu nti amujje tuwakanye bino kati olwo omupiira gw'oyagala ogufuga. Omupiira gw'amasaso ogutuwadde tutumu ne tugenda e Nambole ne baggalawo n'obungi bw'abantu baagala bagutte Buganda ensembe naye basanze tulaba. Tetusobola kukkiriza ffujjo lino mu mupiira. Ase Oweekitiibwa Ssekabembe abakola effujjo mubakwate n'omukono gwa kyuma mubateeke mu makomera babasibe. Kantandike ne Bwana Katikkiro eyeefudde obulala. Bwana Katikkiro weefudde omutaamuufu, weefudde omukambwe ennyo ng'olinga omusota omukubeko ng'ate baguyiridde amafuta. Katambi oweereza bw'otaweereza kavumu oweereza katiisatiisa. Nga nejjuzi we wabadde mu lukiiko lwa Buganda waweereza message etiisatiisa era ewooninga nti kaakati naawe olutabaalo oluyingidde era ffenna ogenda kutusaanyaawo. Bwana Katikkiro nga tonnatusaanyaawo, jjukira watugamba nti Buganda terina maanyi. Buganda bw'eba terina maanyi y'ensonga lwaki teyeeyingiza mu byabufuzi. Bwana Katikkiro abaana ba Buganda basibiddwa. Bwana Katikkiro abaana ba Buganda battiddwa. Bwana Katikkiro abaana ba Buganda bawambiddwa. Bwana Katikkiro ensalo za Buganda zifunziddwa, Abaganda bagobaganyizibwa ku ttaka lyabwe kaakano basula bweru. Bwana Katikkiro ng'osirise ne twebuuza nti eno ewatava ddoboozi kiki? Wabula nga yatugambirawo nti ye talina maanyi gayingira mu byabufuzi. Lwagenda okusooka okuyingira mu byobufuzi agenda kuyingirira ku ffe. Bwana Katikkiro lwogenda okusooka mu byobufuzi ogenda kuyingirira mu ffe. Twakuyaayaaniranga ne tugamba nti nga tetufuna ddoboozi kuva eyo ku bigenda mu maaso mu Uganda n'otugamba nti bannange ffe tetulina maanyi. Ne tukugamba nti kozesa ku maanyi amatono g'olina newankubadde toyina maanyi naye toyinaawo yadde amaanyi amatono g'olina. Kino ekintu nakigamba ne Lord Mayor Erias Lukwago. Bannange Lord Mayor Erias Lukwago kitaffe tali bulungi. Embeera gy'alimu tewoomya ttooke era musooke mumusabireko. Baamusaze era ekifaananyi kye nasembyeyo okufuna nga bamusaze mu bulago kyankanze nnyo, n'olwekyo mumuteekeko mu ssaala zammwe. Lord Mayor yatugamba nga talina maanyi. Nze kennyini ne ŋŋamba Lord Mayor tukimanyi go ge mazima toyina maanyi, naye teweerabira okulembera authority. Okulembera otya authority nga toyinaamu maanyi? Tukkiriza oyinza okuba toyina maanyi ga nkomeredde naye oyinamu amaanyi amatonotono. Gano amaanyi amatono g'olina era tosobola gakozesa kusimba bimuli ku nguudo. Gano amaanyi amatono g'olina era tosobola gakozesa kuba biraka mu nguudo. Otugamba nti nno toyina maanyi era bano be bakulembera. Naye ate bwe kituuka okugenda mu nkiiko z'okusakira Kampala abalina amaanyi si be bagenda, ggwe agenda. Gwe lwaki ogenda nga toyina maanyi ng'ate kyonna ekivaayo toyinaako mugabo gwe waliwo abagenda okugugabana? Oba naawe obeerako n'omugabo gwo lwakubanga toyagala kutulaga ng'otukubisa kaadi ey'abannange sirina maanyi. Sigaana omuntu yenna asobola obutabeera na maanyi, naye mu butabeera na maanyi wabeerawo amaanyi amatono g'olina. Amaanyi ago amatono g'olina wali ogakozesezza ki? Kati kizze ne ku ono Bwana Katikkiro
yatugamba nga talina maanyi ne tumugamba kozesa ku matono g'olina n'atubuuza nti ge galiwa essaawa eno ali mu kutuwooninga nti agenda kutusaanyawo naye nga baayagala okusaanyawo bali mu byabufuzi mu bufunze leero agenda kufuna amaanyi agasala okuva emmengo ajje mu byobufuzi naye nga bwe yali afuna ddamula eyo yasooka kwekubira disclaimer nti bannange sirina maanyi naye teweerabira nti omukolo ogwamutuuza mu kifo atalina maanyi twakozesa maanyi Buganda ebeeramu emikolo mingi nnyo naye omukolo gw'okuwaanyisiganya ddamula nga Ssaabasajja Kabaka agijja mu mikono gya Katikkiro omulala Kaŋŋambe Wankima ng'agizza mu mikono gya Katikkiro ow'omutima ogwo omukolo gubeerako vvaawo mpitewo kubanga Ssaabasajja Kabaka olumala okukwasa Katikkiro omujja alondeddwa wadde ng'abeera tannakonfaamingibwa ddamula alina okugitambuza okugijja waagijje okugituusa waagituusizza naye ogwo omukolo gubeera gwa vvaawo mpitewo ogwo omukolo gubeeramu okufa ogwo omukolo simanyi oba ku mulembe guno guli gutya naye gwabeeranga muzibu nnyo mu Buganda abeddira ekika kino oba abaagaliza ow'ekika kino alondeddwa ku wa Katikkiro balina okulwanagana n'ab'ebika ebirala abaagala okumusuuza ddamula kubanga nazzi kuno ng'ekika ekikusuuza ddamula otomatikali oyo yabeera Katikkiro kubanga yabeera Ssaabalwanyi ajja okusobola okutwala Buganda mu maaso kaakati omusajja gwe twatuuliza mu kifo ekyo eky'amaanyi ennyo era ekyobuvunaanyizibwa mu maanyi ate atugamba talinaamu maanyi ne weebuuza lwaki twakozesa amaanyi okuteeka mu kifo mw'otalina maanyi njagadde tusooke tugende empola mwani abagamba nti Abaganda bonna bawagira National Unity Platform era ani abagamba nti Buganda ya National Unity Platform oba National Unity Platform ya Abaganda mwani abagamba nti Abaganda be bokka abawagira National Unity Platform nti tewali wa kabira ndala yonna awagira National Unity Platform era lwaki buli Omuganda yenna avaayo okwemulugunya nga ye Omuganda so singa fulaga beala so singa kadi holder owa pate yonna wabula ng'Omuganda ng'alina n'erinnya lya Buganda buli lwavaayo okubaako ne kyayogera nti bannange abo baana ba National Unity Platform njagala okutegeezaako bwana Katikkiro nti bino Abaganda boola bakola tebabikola lwakuba bawagira National Unity Platform kubanga National Unity Platform tekoma mu Buganda mukka ekoma mu Uganda yonna era ye yawangula Uganda yonna kuba bwe mbaseerabidde nga nzijukira bulungi Kyagulanyi ne mu Buganda baamulemesaawo okukubawo campaign mu kulonda kwa bonna okwa 2021 naye yonna gye yeetooloolanga mu region endala walabanga amaanyi ge kitegeeza nti National Unity Platform tekoma ku Kyagulanyi nga ali mu Buganda ate era tekoma mu Buganda wabula ya Uganda yonna ate era si buli abagiwagira nti Baganda ate era si buli lwolaba omuntu yenna ng'alina okwemulugunyako ku kigenda mu maaso emmengo nti wa National Unity Platform twawule ebintu bibiri National Unity Platform ku Buganda twawule Omuganda ku muwagizi wa National Unity Platform oba owa pate yonna gwe kyogamu NRM temuli Baganda nga baminisita abasingamu ojja kwesanga Baganda mu ba RDC tewali Baganda mu ba MP ba NRM tewali Baganda then lwaki buli avaayo okwogera ku nsonga yonna ku lwa Buganda mu mufuulo wa National Unity Platform lwaki guno omulembe kwe mwagala okulemesa Omuganda okulaga obutali bumativu bwe kyokka ng'Omuganda yatandika okulaga obutali bumativu bwe nga ne Kyagulanyi tannajja owange Abaganda tetuduumirwa naddala ku nsonga ekwatagana ku Ssaabasajja Kabaka waffe nkiddamu Abaganda tetuduumirwangako naddala ku nsonga ekwatagana ku Ssaabasajja Kabaka waffe ne bwe tutawulira ggwanga mujja oba eŋŋoma ya ggwanga mujje ng'evuga nti bannange embuga eguddeyo ekizibu naye ffe ne tusensinga busensinzi ti embuga eguddeyo ekizibu
tewali ayinza kutulagira kaabe chairman wa kyalo okuyingira olutabaalo kubanga kyatukakatangako ng'Abaganda n'omwoyo gwa Buganda ogutafa ogwo gw'obadde ng'otusomesa ebbanga lyonna mu nsonga zose masonga 5 gubadde nga gutegeeza ekyo. Bobi Wine ye yatuma Abaganda okweyiwa ku nguudo mu mwaka gwa 2029 nga muganye Ssaabasajja Kabaka okugenda e Bugerere. Emini ow'ekitiibwa Katikkiro yaliwo mu budde obwo Jebbi Walusimbi Inginiya. Bobi Wine era ye yatuma ti Abaganda mugende mweyiwe ku nguudo, mugende mwekalakase. Abaganda we babanjiza nnyo Fedro twali ku mulembe gwa Mulwanya Mulise Mwogerere. Olw'okuba Abaganda kye baali beetaaga, Mulwanya Mulise Mwogerere teyabagambako nti lwaki muntadde ku bunkenke, wabula yalwana bwezizingiire okubawa ekyo kye bayayaanira wadde nga kyali kizibu era kyamulemerera era teryagumusalira. Naye teyafuna gwasonga mu ngalo nti oyo Ssebaggala y'abatuma, oyo gundi y'abatuma. So Omuganda bw'abangako n'ekintu kyonna kyabanja aba akibanjizza ng'Omuganda, aba takibanjiriza anda political party yonna gy'alimu, anda kaadi yonna gy'akutte, wabula aba akibanjizza ng'Omuganda. Kubanga tulabye embeteza nnyingi ezibadde nga zibawo mu Buganda okuva edda nedda ku mulembe gwa actually nga tukyalina muwawa mu Bemba Musota nga Abaganda tukyayitibwa Balasange, ne tujja mu mulembe gwa Kintu tutuno tuli ku mulembe Omutebi. Omuganda abadde nga yeetuma ebbanga lyonna lwakuba ku mulembe guno baagala kujjako kwetuma, baagala kujjamu mwoyo gwa Buganda ogutafa. Y'ensonga lwaki buli w'obagambako banoonyayo ow'amaanyi gwe beekwasa. Mulaba atendesa abaana abatalina mpisa, atendesa abaana abatalina mpisa, naye ng'empisa si ze zaagaziya Buganda. Bwe kibanga bino birimu ebyobufuzi then Muwanga Kivumbi yatutuma, si Bobi Wine kuba tebimukwatako. Bwe kibanga abaana bonna abajja ne babuuza nti omutanda waffe aliwa nga birimu ebyobufuzi, Muwanga Kivumbi yatutuma, oba Muwanga Kivumbi yabatuma bonna abo abaana kubanga yakulembera Buganda kokasi. Bwe bibanga birimu ebyobufuzi ate Buganda kokasi etaliimu Nuupu yokka, etaliimu NRM yokka, etaliimu DP yokka, kubanga ebyamawanga bibeera bitono nnyo ekibeera kikulembezebwa mu kaseera ako kyekyawamu. Kakati bwe kibanga ebyokubanja Ssaabasajja Kabaka birimu ebyobufuzi ng'era Bwana Katikkiro bikunyiiza nnyo, bivunaane Muwanga Kivumbi kubanga yakulembera akabondo k'ebyobufuzi akagwamu ababaka abava ewaffe e Buganda. Bwana Katikkiro mututenda okuba nga tetulina mpisa era mututenda okubeera ebimpemempeme, mutuuke n'okugamba nti mugenda kweyambulamu amasuuti gammwe n'amakanzu gammwe oba n'amataayi ge mwesibye n'amakooti, mujje mutweŋŋange lwa kintu kimu nti tetuyina mpisa. Ow'ekitiibwa Katikkiro, Bwana Katikkiro, njagala okutegeezaako guno gwe mulembe ogukyasinze okubeeramu n'empisa mu Buganda, era gwe mulembe ogukyasinze okubeera omusirise mu Buganda. Kuba Alivance dayonga ennaku z'omwezi 5 Sebutemba omwaka ndowooza gwali gwa 1945, 5 Sebutemba omwaka 1945, eyali Katikkiro wa Buganda mu biseera ebyo Martin Luther Nsibirwa yalina ekiteeso ng'era akwataganye bulungi n'Abazungu wakati mu kusibaga Buganda. Jjukira Buganda twali ggwanga, tetwali Bwakabaka, bula twali ggwanga, wabula mu kusibaga Buganda bagiteeke mu mukago gwa East Africa ebeere ensi emu, nga batugasseeko Tanganyika, batugasseeko Kenya, Buganda, then n'amawanga amalala agali mu Uganda ey'olunaku olwaleero ey'awamu, ng'era Martin Luther Nsibirwa amaze okulya ssente z'omukoloniyo nga tugenda kusibagirwa wamu mu mugeto gwa East Africa. Abaganda abalimu ensa mu budde obwo gwe bw'oyinza okulowooza mbu tebaalina mpisa naye nga baalina kye balengedde. Y'ensonga lwaki okyasobola okweyagala nga Katikkiro olunaku olwaleero.
kubanga tetwasibagibwa. Yensonga lwaki okyasobola otambulira mu bugombe. Abaganda abaaliwo mu budde obwo bakuba Martin Luther Nsibirwa essasi ku Lutikko Namirembe eryamuttirawo. Kakati gwe bw'oba ogamba nti abaganda b'olunaku olwaleero tebalina mpisa, mbeera sikutegeera kubanga singa babadde tebalina mpisa singa gwe tokyali mulamu. Singa olinganga Martin Luther Nsibirwa kubanga Martin Luther Nsibirwa ate kye yakola kitono nnyo okusinga gwe ku byokoze. Nsibirwa yali ayagala tusibaga mu mukago ogumu gwe twali tuteetegekedde ogwatuusa n'okuwaŋŋangusa Muteesa mu 5 bamutwalewa e Bungereza. Naye ng'ono kalukalukwe yattibwa mu mwaka gwa 1945 ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi ogwa Sebutemba. Kye yakola si kye kinene nnyo okusinga ku byokoze wadde nga byefaananyiriza kye yali akola. Kubanga ekyo kyali kirekawo Buganda, naye nga Buganda terina matu, nga Buganda terina kitiibwa, naye nga teweerabira nti abaana ba Buganda baali bagenda kusigaza ettaka lyabwe. Tewali mwana wa Buganda gwe baali bagenda senda ku ttaka lye, naye Omuganda n'akiraba nti kubeera kunzijjawo. Essaawa eno bw'ojja kuŋŋamba nti Obuganda nina erinnya era nze Bwakabaka obusinga amaanyi, naye nga bw'ombuuza Omuganda share gye nnina mu Buganda, bw'ogeraagerana ne bannaffe abawamba era ababba gye balina, ani asinga? Kitegeeza nti ku mulembe gwo Buganda efundiddeko nnyo. Mumanyi mujja kusigala ne bino ebikwate byammwe. Amasaza ga Buganda gali 18, ensalo za Buganda nga ziri wano, naye nga mwerabidde ekintu kimu ti ensalo we zaali we zikyali naye baani abazituddeko. Nabagamba Museveni mugezi era mba neekoza bwe muyita omusiru, naye era mbajjugiza nti alina amagezi amasiru, kubanga singa amagezi ge gaali magezi senga agakozesa okukulaakulanya ensi. Amagezi amasiru gego g'okozesa okwekuumira mu buyinza n'amaanyi ddaani okukola eryo erisobola okukukuumira mu buyinza, kubanga entebe y'obwa pulezidenti eriemu teriiko weeyongereko eri nange ntuuleko. Ffenna tetugenda gituulako, nga singa ogituulamu n'otuwa services n'otuwa buli kimu, wallahi ya Mungu teba ajaagala era tewabaako agisongamu, kubanga ffenna tetugenda kugituulamu. Nti singa yakozesa amagezi yali tuwadde services okwekuumira mu buyinza. Amagezi amasiru ge agakozesa emmundu okwekuumira mu buyinza. Era Museveni namugeraageranya ng'omutambuze ava mu kibuga ngadda Kyengera, ne bamugamba nti takisi ya 2,000 zokka, n'agamba nti musedde nnyo ngenda kutambulawo, n'awunzika ng'anywedde obutunda bwa 3,000 mu lugendo mwe yatambulidde, ng'ate n'ebigere bizimbye, yeetaaga ssente okubijjanjaba. Ne weebuuza lwaki tewali nnyeru mu takisi n'ogenda eka. Kakati ye Museveni asobola okukozesa ssente okugula yeekolera, ayogera ku nsonga ku bikyamu ebigenda mu maaso mu ggwanga, n'atakozesa ate ssente kukola ku ebyo yeekolera by'ayogerako, ge magezi amasiru. Kakati Museveni musajja mugezimu wadde alina amagezi amasiru. Museveni tagenda kukola ng'Obote okuzinda olubiri asaanyeewo Muteesa. Ono agenda kukozesa magezi mangi. Museveni tagenda kukeera ku makyalangirire nti Buganda ngisaanyizzaawo naye ng'ate amaze okugisaanyaawo. Era Museveni akulekera ensalo zo ne weewaana nti yenze nannyini nsalo, naye ng'ate ebiri munda mu nsalo wallahi ya Mungu si byo. Naye nga golowooza nti ebintu nga bino embete zange eno emirerembe nga gino jijjidde nnyo ku mulembe gwani gwa Mayiga Bwana Katikkiro. Bwana Katikkiro singa Abaganda tetwayina mpisa ab'omulembe guno nga bw'otutenda, oba singa akakakundi kooli mu kwogerako nga bwe katalina mpisa, singa ddala kaali tekalina mpisa, singa oli mu ntaana nga Martin Luther Nsibirwa, kubanga ate ggwe byokoze binene nnyo okusinga ebyo ebyakolwa Martin Luther Nsibirwa. So bw'oba okaaba nti sirina mpisa, ndabanga ggwe akaaba nga bakunyonyogedde, simanyi oba onaaseka bakubye emiggo.
okuvaayo otuuka okutwewerera oyogeze boggu osindika ono osindika oli muganda wange mbu abaganda tebalina mpisa abaana tebalina mpisa tuzijjewa kale tetuzirina tuzijjewa era lwaki bino byatandikira ku mpuuga yali akuwaayo sheya ya ssente mmeka kubanga ndaba kino ekya Ssaabasajja Kabaka weekwasa kyekwasa oyagala kwabikirako bwabikizi omanyi nabagamba nti omukyala lwafuluma ennyumba n'akugamba nti mwami ŋŋenze tulemaganye tokyagula nva nze ŋŋenze si lw'abaano bye abeera yanobadda naye ng'alinda sparking factor waalinobeera watuufu olwaleero mpuuga atwambaze oyo Mayiga atwambaze ekintu kya Ssaabasajja Kabaka lwansonga akimanyidde ddala bulungi nti kiri sensitive bona okyogerako abantu bajja kubeera sensitive era bakikozesa nnyo kaadi eyo babadde nga bagizannyisa nnyo ebbanga ddene nnyo okuyisaawo bye bayisaawo kaadi eyo babadde bagikozesa ebbanga ddene okuyisaawo bye bayisaawo n'akola ensobi ow'ekitiibwa naye ow'ekitiibwa kati nno gw'oli wa mukisa bw'oba oga nti bakuvumye Luther Nsibirwa yattibwa buttibwa omuganda teyatunuuliranga muntu afaanana Mayiga n'asigala ng'akyamutunuulidde butunuulizi Buganda eno yagaziira ku bukambwe bwa Muganda so si ku mpisa za Muganda era Buganda yalamulibwanga bukambwe bwa Muganda so si mpisa za Muganda era singa tubadde tukyayina ennamuleeyo oyo Mayiga singa zembuyaga oyo atutenda obutalina mpisa gw'olowooza nti Luther Nsibirwa yakola by'okoze aliwa oba yafa atya yafa nakyodde abaganda abaali tolerating nonsense be bakuba Martin Luther Nsibirwa gwe bw'oba okyali mulamu nga by'okoze bingi nnyo okusinga ku bya Nsibirwa oli wa mukisa nnyo nti oli mu mulembe gw'abaganda ab'eddembe kubanga ekyakubya Nsibirwa kusibaga Buganda gw'ate gwe oli mu kusaanyaawo Buganda esigaza erinnya naye ng'Omuganda talina waatudde Buganda yali egenda sibagibwa naye ng'Omuganda alina waatudde Omuganda n'akuba kakati bw'aba munno emufaananya karakita ng'ate gwe omusinzeko okukola ekibi kye yakola beera musiimu nnyo nti oli mu mulembe gw'Abaganda abakkakkamu oli mu mulembe gw'Abaganda abategeevu oli mu mulembe gw'Abaganda ab'empisa ennyingi ennyo z'oyogeddeko kyokka ng'ate Buganda teyagaziirako ku mpisa Buganda teyagaziirako ku kabuntu Buganda teyagaziirako ku buntu bulamu Omuganda yatondebwanga wa kibuli Omuganda yatondebwanga wa busungu ne kubita mukwatako ng'afuna obusungu gwate obusungu obujjawo obulumba bunyolo omunyolo nga talina kyakkoza ali ku ttaka lye n'ogenda omukube gw'osobola okugaziya Buganda yagaziira ku busungu n'amaanyi naye ekiri mu kusaanyawo Buganda olunaku olwaleero kabuntu okwekkiriranya n'obusirise ali ku mulembe gw'abasirise anenya abasirise era ab'empisa era abakkakkamu okumulima empindi ku mugongo nga banne be yaddira mu bigere ebifo ebyo baabigula bulamu baabivaamu ng'omusingo oguliwo okubivaamu bulamu bwabwe sebo njagala okukutegeezaako Omuganda ataayina mpisa wabula ng'ayagala Buganda Omuganda yalina obusungu wabula ng'ayagala Buganda ye yagaziya Buganda si Muganda omukkakkamu si Muganda omutiitiizi si Muganda afukamira ng'abuuza kubanga ekitegeeza Buganda olwaleero si nnono ekitegeeza Buganda olwaleero si kweyala woligwa nange wendigwa oba wendigwa naye woligwa bayirayo kibeera kikyamu okugamba nti Ssaabasajja woligwa wendigwa gwalina okusooka oggwawo n'oluvannyuma naagwa ebyo si bye ebyagaziya Buganda era si bye ebyagifuula ey'amaanyi Omuganda okusanga omuntu ng'atambula n'afukamira n'amubuuza si bye ebyafuula Buganda ey'amaanyi kubanga n'Abashaka Zulu tebafukamira Abazulu tebafukamira nga babuuza naye b'amaanyi ebyafuula Buganda ey'amaanyi bumalirivu na bukambwe kakati ate kino ekisa kitulina kye baabadde baatuzimbiramu ne kanaako obuntu ke tulina ebbanga lino lyonna ke baabadde baatuzimbiramu ke kasaanyizaawo Buganda n'Omuganda okutuuka okubulwa akakerwa nsonga batugamba Abaganda babeera baddembe
abaganda babeera bampisa nga kyagamba ne bakugoba ku ttaka lyo mbukozesa amateeka naye nga abakugobye ku ttaka lyo be bakusooseeyo mu mateeka kubanga tewali muntu agenda kujja sende ettaka lyo lyataguze ika 10 obanga afunyeemu omumwe mu famire n'amuwayo nga tasoose kuyita wa mulamuzi kubanga akimanyidde ddala bulungi gy'ogenda okuddukira oye muganda ow'eddembe gwe mwegomba nze neegomba muganda oli era nga Budumulasi we yagamba nti bestman abakituuma babulankanye akuyange tabeera kakati nange singa mu kwegomba omuganda ow'eddembe oba okumbulandinga ng'omuganda ow'eddembe mwabulankana nze munnange sibeera n'abalala abategeevu tebabeera kubanga eddembe n'empisa tebizimbangako Buganda ate era tebitegeeza Buganda ennono n'obuwangwa n'empisa ennyingi si bye byokka ebitegeeza Buganda kuba si bye ebisooka okutegeeza Buganda wabula ekisooka okutegeeza Buganda z'ensalo eza Buganda ng'otandika amaka olina kusooka gasibaga okugeetoolooza oba kazigo k'opangisiza n'oyingira munda then ne mutandika amaka kakati ne Buganda nga tonnanonooza birina kuba munda mu yo sooka otunuulire kyekisooka ogikola z'ensalo zaayo ensalo ziri mu kusaanawo okuuma mpisa ensalo ziri mu kuggwawo okuuma mpisa ab'empisa ogenda bakulemberera wasinga banaamala okutugamba bannannyini ttaka era abaliguze timwanuleeko bye mwalima enkuba ennamutikko etuuse so mulekeraawo n'okukozesanga ekigambo tebalina mpisa Buganda teyeetaga mpisa okusigala nga Buganda teyeetaga bafukamirya mayiga okusigala nga Buganda kyesooka okwetaaga ze ensalo zaayo kubanga ensalo zaayo ze ziprotectinze ennono zaayo bw'osaanyaawo ensalo zaayo automatically zigenda kusaanyaawo ennono zaayo kakati ono akuumye ennono kaŋŋamba akaveera k'ennono akakuumye oba embugo omuli ennono naye singa bamala okuzikugobyawo w'ozituuzizza ogenda kuziteeka wa mayiga oli wa mukisa nnyo okubanga oli mulembe gw'Abaganda bano abakkakkamu oli mulembe gw'Abaganda bano abakwata mpola otherwise singa tekyali kityo mayiga singa n'abaakulya bakaaba maluma kyannaku nnyo nti essaawa eno bano abasajja beefudde Buganda nti era bw'oba oyogedde ku Buganda mujjukire nti Mmengo ye yabanga omutima gwa Buganda naye wakati okubeera omutima gwa Buganda tekigifuula Buganda kubanga olubiri lw'Emmengo olwo lwazindibwako mu mwaka gwa 1966 oluvannyuma lwa Ssaabasajja Kabaka okudduka n'awaŋŋangukira mu ggwanga lya Bungereza nga mu budde buno kati ye Ssekabaka Edward Muteesa olubiri olwo mwateekebwamu amagye era Barracks eyo n'etuumibwa Malire Barracks olubiri lwateekebwamu amagye era ne luva mu kubeera olubiri ne lufuuka Barracks ng'era Barracks eyo eyitibwa erinnya nti Malire Barracks ne tubeerawo ng'Obwakabaka babuwese 66 ndabe 76 86 paka 93 ndowooza gy'emyaka nga 25-27 ng'Obwakabaka tebuliiwo naye Obuganda bwavaawo wadde Obwakabaka tebwaliwo sewagudde mu budde obwo ng'Obwakabaka tebuliiwo tewayabye olumbe lwa kitaawo baba Nassozi tetwayabye olumbe lwa Ssenga Nakate kojja gundi temwayabyanga nnyimbe mu budde obwo kojja Lutaaya kitegeeza nti Buganda si Mmengo wadde nga mutima gwa Buganda guli Mmengo Buganda ngazi okusingako ku bakulembeze abatudde Mmengo kale Buganda yali badde Mmengo ng'abatuddewo bakola ebiteekeddwa okukolebwawo ng'era ne Ssaabasajja akyalina access ku yo Buganda mwagala tugibalire kataka ako kayiika mmeka kale kaŋŋambe yiika 10 okuva eno ku Bulange okukkirira eno wansi ku Masengere twekobe no ya olowooza ziri yiika mmeka
abatuulaawo kwe baagala tutaamingire Buganda abo bakwatako oba osaanyizaawo Buganda tebagambwako bonna abatuulwawo ne bw'obasongamu nga babbye ettaka oba osaanyizaawo Buganda naye nga beerabidde nti Buganda esukka ku ekezo ze mutuddeko awo kubanga ne bwe zaali nga temulimu alamulanga amagye ge gafumbekeddewo twasigala tuyabye ennyimbe BDS awo weetudde kye kizimbe kyazimbibwa General Idi Amin nga mu budde obwo ettaka eryo liri wansi wa gavumenti liri wansi w'amagye kyazimbibwa General Idi Amin ddaada gwe babuuze nga tonnatuula mu kizimbe ekyo kuweereza gasiyawo nga tonnatuula mu kizimbe ekyo kututiisatiisa gwe sooka weebuuze ekyo ekizimbe wakati mu kuzimbibwa nze ennyimbe z'abayange saayabyanga abalongo saayalulanga mu budde obwo ebintu byonna ebikolebwa Omuganda sitwabikolanga sitwasamiranga Buganda esukka ku bantu ssekinnoomu Buganda esukka ku bantu ngamu era mu kikomye ate embagirawo okulowooza nti ye mmwe Buganda it is simple Omuganda bw'aba alina kyakubanja nga tonnatuuka kukimuwa munnyonnyole ti nze nnina obuyinza obwenkomeredde nga mukuumaddamula kino sigenda kukikuwa oba olaba nga kyekituufu ky'okukolebwa naye ate gwe n'ofunamu akabondo k'abantu abamu n'osongamu abaana bakoze bwe bati abaana baluvumye bwe bati abaana tebalina mpisa Kyagulanyi asindika abaana ye yabasindika ku nguudo mu mwaka gwa 2029 ye yabatuma kati bw'aba si ye yabatuma manya Abaganda balina omwoyo gwa Buganda ogutafa oguzze gubasomesebwa ebyasa n'ebyasa era nga basensinga busensinzi nti waliwo ekitali kituufu ne beegugunga 5 Muteesa bamuwaŋŋangusizza bamututte e Bungereza Abaganda baalwana kyovula bono Gashumba bwe namulaba nga awanguka amannyo mwe yatandikawo people power ne people power tagimanyi kuba ne mu budde obwo ye yalwana Kyagulanyi ye yabatuma ebadde nga nkola ya Muganda buli lwafiiringa insecurity mu bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka we nga yalina okumulwanirira kubanga bagamba wendigwa wooligwa gwalina okumulwanirira gwalina okusooka okufa n'oluvannyuma ye n'alyoka afa nti bw'ogwa wakaluba ye alina kugwa ku gwe fuuka omufaliso gwe buli Omuganda lwalagako okwemulugunya kwe buli Omuganda lwalagako okwemulugunya kwe tebalina mpisa wano mirundi yavuma Ssaabasajja Kabaka nze Omuganda atalina mpisa nze navayo nze nayogera n'abalala batalina mpisa be bayogera mwasirika mwenna mwabutika amatama ntengo tubavumye nnyo oba mmwe ababagambako babeera bakyamu naye abavumye Ssaabasajja babeera batuufu ate munkakasa mutya nti mwagala Ssaabasajja kubanga bwe bavuma Ssaabasajja musirika ffe tulowooza temulina mimwa mwe baba banja Ssaabasajja nga muvaayo nga mwogera bulijjo emimwa kwegiri mulinga manisuuli omumwa guguli kwegulirwa kuba guli side eri mirundi n'avuma Ssaabasajja Kabaka ekivumo ky'eswana kuddamu ne tuvaayo ne tunyiiga ng'Abaganda ogwo gwe mwoyo gwa Buganda mwe abeewaana nti mwe baku Buganda abeewaana nga bamukuuma ddamula simulina kyemwayogera nga naawe Mayiga lwe baakuzinda Frank Gashumba lwe yakuzinda n'atuuka n'okukwemula nze nakulwanirira Ttongwa bwe mukwano gwe nnina eri Obuganda naye abavuma Kabaka bayinaayina abavuma Ssaabasajja bamutyobola bayinaayina batambula bagenda awo temwogera Ttongwa bw'ajja n'abuuza nti Kabaka wange ali atya oba gundi bw'ajja n'abuuza Omuganda yenna ng'abuuzizza ng'Omuganda Kabaka wange ali atya abaana babano tebalina mpisa abaana babano batyobola Buganda bulijjo mulina emimwa mumanyi n'okwogera abavuma Kabaka mubirekera ffe ababa banja Kabaka lwe muvaayo ne mwogera ffe bulijjo tumanyi mwe temulina mimwa era temusobola kwogera yensonga lwaki omuntu ne wajja n'atyobola Ssaabasajja Kabaka mukitwala light mutyo sibibakwatako Owinyiddolo yavuma ate Ssaabasajja Kabaka saawulyako ku bigambo bikambwe ebikaawu ng'omususa nga biva emmengaawo bwe yakisaba nti ajja kwetonda Mayiga gwe bajja okwetondera yakulukusa emmotoka okuva e Kajjansi gy'asula nga ziriko n'obugombe zidduka nga dduka bamusangewo abagenda okumwetondera